Like why scandals ziberawo wakati wo n'omuntu oyo nemuddamu nemuvaawo bizibu ki mukwano? Simanyi lwaki fe abaagala ennyo batumenya nnyo emitima oba lwakuba twagala nnyo ne twemalamu anti abasajja muyina engombe egamba nti omukazi bwakwagala ennyo aba musiru. Otadia simweta ya Mubitibwa sikwatagana wemba mu relationship mbeeramu eyo gye ntunuulira tokwatanganira bintu bingi. Saagala omukwano gwange gusharinga wala tebijja kumala. Omulenzi omutukubye nnyo ne batandika it will end in tears. Bwe bibe ebyo twabimanyira ye ngombo y'abalemererwa okwagalwako. Kids ogwabeera nabo baagabana mbeera n'abaana bange balabako kutali wabo of late. No. Why? I don't know. Nga ffe gye tuli ati yeta banoonyaako tetumanyi tetumuwuliza but gye tuli fine. Kale ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya gwe omulungi atulaba kyokola kyamaanyi nnyo okutwekuumirako. Ebigambo bibeera bingi, amawulire gabeera mangi ge tutambula nago okutuuka n'olunaku olwaleero tomanya lwanjja luli lutya naye olwaleero nze ndiwo emboozi nnyingi tulina okuwayamu abaanange betwalina mu UAE kyatambula kitya yatambula bwe bityo mu mbeera efaananidda nkutegeeza nti olunaku lwaleero show proud sponsored by JICC Services LLC DXP Dubai. Kutegeeza nti gwe muganda wange agala ogenda okulambulako mu Dubai kuwumulamuko n'okukyakalamuko nga ebintu obitya bulijjo gamba bya bbeeyi ebintu byagonzeemu ne banafa ba GICC kyokola kiri kimu ngaga ku booking air ticket visa processing ya UAE hotel booking airport pick up byonna GICC babikwasaganyiza bulungi nnyo. Akanamba kesimu ke kali wansi mu kabox wansi awo akaliko GICC banoonyeko. Olunaku olwaleero lunaku lulungi nnyo kasana kavudde bulungi nnyo mu kibuga Kampala nakakuba kayiseyiseemu naye eggulo naye tekisika amaanyi nnyo. On set and in a beautiful my sister Sherry Matovu the beautiful bwe twogera ku bakyala abalungi bwe tulina wano mu ggwanga ekyokulabirako. Oh my goodness. Yomu kwabo boyinza osonga muno gamba nti omwana oyo yono Kabaka Mwanga gwe yagamba nanyirira wanyirira nnyo. Soko muzeko ogamba otya? Ndi bulungi bwakiko gamba otya? Obulamu buli butya? Obulamu buli so fine. Neyagala nnyo. Weeyagala ebintu omwana yasiima sanyu mulira banvimba sikukaka nkuwulidde nenga obulamu buli butya Sherry? Obulamu bulungi mukwano nga bwondaba sina wadde omutawaana sina wadde ekizibu tolina wadde wakuluma wadde wannuma buli wamu walimu place oli fresh nnyo. For the first time ndowooza gwe gusoose okukyaza ku channel ya gwe gusoose nzi so excited nange. Nakoye ndine Sherry Matovu tujja kuba tunyumyamu just bintu bitonotono gwomuvuuka olina by'oyagala owulira by'otagala wulira ng'obireka bwe kiri naye nga obulamu budde butya? Obulamu tebulina tabu nebaza Mukama Katonda olw'okumpa ekisa nti nkyasobola okussa ndi bulungi n'abanninaanye balina emirembe n'essanyu kyekisinga obukulu. Wow. Olabika bulungi. Thank you. Omuntu yandigambye nti ennaku zino ng'oglowinga. Glowinga nafuna emirembe. Wafuna emirembe? Ekisooka kya byonna ng'omukyala kitwala ki okwefaako n'okunyirira n'okulabika nga gwe bw'olabika? Ekisookera ddala kwezuula ng'omukyala olina okwezuula olina okumanya biki by'olina okulya n'emikwano olina okumanya emikwano egirina okuba mu bulamu bwo olina okumanya diro olina okulya biki by'olina okulya okitegera ebirina okugattako n'emikwano egibeera mu bulamu bwaffe egy'enjawulo egimu gitukaddiya okitegeera emikwano gyaffe nga we naabeera naawe ng'oli kyali wange naye nga bikase oleeta negativity buli w'osemberera ondaga gye banvumye ondaga simanya gye batanjagala byonzijukize ebyo bannange nga tolina positive energy gy'oleeta okitegedde ebintu ng'ebyo olina okuba nga obimanya bikuyambako nnyo okuba n'okwefaako okwerabirira ng'omukyala byonna. Ensi eno giyizeemu ki
akaseera kobadde mu limelight ng'ensi ekugoberera Sheri Matovu obadde w'amaanyi wasituka bwoti n'okutuuka olunaku olwaleero biki by'oyize mu nsi eno? Nze no munange njizeemu ekisokerera nti buli muntu aba n'ebizibu bye kubanga oyinza okubeera ng'oli eyo ng'olina omuntu gwe weegomba ng'olowooza nti ye yamalayo bo tebakaaba bo tebalina bizibu naye ng'ate balina ate ebisinga ne ku ggwe ky'olowooza. Oyinza okuba nga ekizibu ky'olaba ng'ekizibu nga kitono ku ggwe naye nga ku mulala kinene nnyo. Kankuwa example so okuba ng'olina ssente zonna naye ng'ekizibu ky'okufuna muntu akwagala mu bulamu bw'ensi eno nga tomufunangako bukyobaawo. Osobola okubeera ng'oli eyo nga gwe gwamanze ssente ze njagala ng'ate oli aziyina nga ina ekimuluma. Osobola okuba ng'oli awo ogamba banneesiina mikwano nze naba ntya buli mukwano gwemba naye tetuwangala ng'ate oli yeevuma emikwano agaba neesiri. So buli muntu n'ebizibu bye kati mu nsi muno olina kola kikuwa ssanyu kikwongerayo kuba na bakugattako bwe bakustressing ng'ota bwe bulamu bw'ensi eno because life is short naye ogilivinze otya. Olugendo olubadde lutya in limelight bitambula bitya okutuuka wano? Olugendo lwange alhamdulillah nebaza Mungu nti nafuna call eyampita gye nayitamu okuba nti nsobodde okustandinga emyaka gyonna nga sisabiriza. Mungu nampa abawagizi oba abaclient aba Sherry Creams abampagira ennyo abeesiga ebizigo abandabiri tubeerawo bwe tutyo. So olugendo lwo terunkalubiza kuba luwanvu nga nanse kunyola luwanvu gye tuvudde yonna naye essaawa eno ekiriwo kati ssaawa eno nti nina abantu bange abanzikiririzaamu abo abanfudde kyendi kubanga be banfudde kyendi singa si bizigo kulabirira nsusu z'abakyala kulabirira abaami singa si yenze. The moment gy'oyinza okujjukira ng'ogenda ku TV wewa wava mu TV n'odda mu bintu ebirala ki ky'osinga okujjukira ng'oyingira TV? Omanyi buli omwalina moment eyo ng'otandika omulimu. Moment eyo nina omuntu gwentandika naye okukola ku kamera nga producer ndoza ye yali tanfiiringa bulungi okutuula mu kifo kye natuulamu kubanga nakituulamu yali muntu munene yakirimu kati nali amaca nnyo nga sina kyemanyi nga omanyi kamera nzitya sibitegeera kati omuntu oyo nga bulengezaako okwogera kamera agitunuza wabiweerere agitunuza wabiweere bakatende bano ajja newekanga ng'oyegwedde bulala ng'ejja kukutte mbuto oli chimpi jjuni bw'oti kwegamba nga tebigato ogenda bituna nga wakoze wako omulungi buli kirungi kye wayogedde ng'ekyo tekiriimu eddoboozi w'okoze wako omulungi n'ogamba leero ngenze nnyumye ng'oyo eddoboozi tekuli ndowooza oli yali kyaliwe nga omanyi nga wakagenda mu kifo ng'oli muntu mupya omuntu aba n'abantu be baba yabondinga nabo ate kati gozza laba nga gwe atasobola biki byonna weye bityo. So obuzibu byankalubirizamu naye nga era star. How did you survive that? I'm a strong woman. Nemerako nnyo. Nalemerako paka we nafunamu kye nali neetaaga neneeyongera. Mwana mfuuka bakyali. Yeah, of course twama etufuuka bakyali nga ate namwanguyira nnyo n'okusinga bali bye yalowooza nti baakabi kubanga nze njagaza omuntu ekyenkola omulimu nagumwagaza ne tukwatagana nnyo ne tukola bingi nnyo ebyatugatta. You've been off TV for some time. Yeah. Kaseera kayuseewo. What do you miss being on TV? Nze oba ndi ndoza kyemmisinga okuba ku TV okuinteractinga n'abawagizi bange abo okuba nti nali mbatuukako one on one cause era saawa eno I have my Facebook page mbeerako n'enyumya nabo nga wonoonyumya nabo oluli but luli nali ntuuka ku muntu wansi nga nkola kulya kashi yes eddalu eryo nanyumirwanga nnyo nanyumirwanga nnyo abantu bange abo vibe eyo one on one so sometimes I'm like wengendako out eyo bantambudde byange nembasanga banange mama nanyuja biki I'm like oh my goodness nzijukira gye nava jukira nembi missing olumu. Birungi kiwenyumiriza mu TV like media at large. Media yampa fame of course. Singa siri kyendi right now. Era nebaza nnyo Hajati Hadija na Bukenya ku Bukedde TV. Yes. Ye omu ku bakyala abanzikiririzamu nangamba ojja kusobola oli wangabi. Oba yavaayo ibanga ddene naye omu ku bakyala abangamba ojja kusobola oba otya afe abenga bitetulemererwa kati ngaawo ndi amaca nnyo nga muloopera mukabirira jati kino you know naye Mungu yansaasira ku mukyala oyo yali mpaji y'amaanyi okuba nti nasitandinga n'embeerayo nafuna emikwano nafunamu nafunamu omulimu gwenkola saawa zino nti singa seekyo singa atera siriiwo abawagizi nabafuna abantu banzikiririzaamu abantu bagala byenkola byenjogera bingi.
buli muntu bw'ajja mu limelight n'abeera TV personality oba nafuuka omuyimbi waliwo ekijjanga fame n'ekuyiikira bweti omuntu bw'alaba Sheri Matovu fame eno wagihandolinga otya obutakukyusa kuva ku mulamwa bangi bavudde ku mulamwa nga tutumulize buzi ndowooza ebiseera ebyo nalinako ekyuma eky'amaanyi nali married nalinako omugongo gwe nali neesigama omanyi buli wobeera wekka ng'omukyalo olumu abakyala abamu emitima gyaffe giri weak osobola okulemererwa okubaako wogamba nti kino naye ebiseera ebisinga obaako mu abasajja muli kirala okitegeera muli kirala so nalina nnyo empagi kwe nali neesigama nga agezaako okungayidinga kino kola booti so kyanyamba nnyo nange kenyini ng'omuntu nali nimanyi kyenjagala kubanga era newoba omuntu ng'akugayidinga nga kyoyagala tokimanyi ng'obwongo temuli era siri okola ensobi nowaba naye nange ng'omuntu nali nimanyi ennaku yange namanya gyenva nalina ebirooto byange nti njagala kino so nga obuntu obutintini obwo tebunvuga speed. So that person could stand in for you mu kaseera ako? Yes, cause nali muto. Nali muto ng'ate ansingako okubanga amanyi field gye nali ngenzeemu ng'ate nze nali sina kyenkimanyiko so nga alina obuwabuzi bwe nga mbwetaaga nnyo. So okutuuka wano wooli alinamu omukono? Of course, era mwebaza. Kiki oyinza omwebaza mu lugendo? Ekisookera ddala mwa respect nga tata w'abaana bange. Ekyokubiri singa si ye ensi teyandintegedde cause yanzikiririzaamu. Era ng'omuntu wabeerawo moments ze mba mwasharinga omuntu abeerako kibi kyokka bingi bye tuba twayitamu bingi bye tuba twayitamu ewaawo nga wawo bingi naye nga of course mwebaza. Ojjeko differences zonna ezibaddewo. Do you remember the moments ze mwayitamu mwena ze mwasharingako ng'abantu ababiri jjujjukira nogaa nti eyo sirijja mwerabireyo? Regardless we move naye esooka gye sitasobola kuvaawo cause tulina abaana there is that bond. Obaana of course abaana booli buli wobatunulako bingi bye mba muyitamu oluusi bo ne baleeta emboozi ya daddi waabwe weebityo so tosobola bijja okuleka ng'omukazi oba oyagala just kutambulira mu pretense okwerimba yes kati eyo tevaawo kyova olaba kinyuma nnyo ne wasiga I don't know but abaana bondi y'amaanyi ebaawo wakati awo yes. So wabaayo nekye bayita no Diamond Platinum kyatera okukola ne Zari nti co-parenting co-parenting eyo teyandibadde mbi naye abantu abamu bagitwala bulala ekola naye ate era waliwo ekuyamba netakuyamba oyo wawo oyinza okitunulamu ng'olaba tekiina makulu nga tekiina makulu sayidi emu ng'ekyetaaga oba ng'emu tekyetaaga n'obeera awo n'ogamba naye mu nsi eno yinakola kikuwa mirembe obanga owulira nga kiri cooperating si egenda okuwa emirembe ate egenda kuza mu stress ng'okyesonyiwa obulamu nga butambula. Okay. Do kids ogwabeera nabo bagabeera mbeera n'abaana bange balabako ku dadi baabo of late? No. Why? I don't know. Nga ffe gye tuli ye tabanoonyaako? Tetumanyi tetumuwuliza but gye tuli fine. Omwami tabanoonyaako n'abaana? Tetumuwuliza ky'oba omanya naye nga gye tuli fine. Gye muli mwe muli fine? Gye tuli omuntu waba akwetaaga akunoonya ate nga yeetaaza ba abaana balaba oba kiki aba amanyi ekyokukola naye nga ffe gye tuli tetulina mutawaana. Eri bataata like bw'obadde n'abaana omusajja how does it feel omwana okubanga ali awo talaba ku ddadi we? Kati gwe omuzadde omukazi okola ogugwo ng'omuzadde kubanga bwokera ku makya n'ozaala kyovala abantu mbagamba nnyo nti abakyala abasinga ensangi zino tuzaala nnyo abaana nga baffe. Buli mwana gw'oleeta mu nsi muno omanya nti obusobozi mbusobola kino nkisobola kyenyingiddemu yes si kugamba nti kanzale eŋŋombe yo kugamba nti kantege omusajja omwana kubanga tuzaala nti tuwulira nti twagala nempulira nti ono musobola mpulira nga njagala yakaana kalenzi akala n'ozaala so sigamba nti baneggaayo oyo biki musalawo bya mirundi ebiri osobola kuba n'omusajjawo nagamba ne wakiti omumpaayo omwana okitegeera ngaba wate level etuuka waliwo abakyala bagamba nze siri fumbirwa ninjagalayo mbeneyo n'omwana noonyaga omuzaalamu nabayi noli agamba nti nze bannaaye kituufu ndi mufumbo naye mpulira njagala kwongerako ku baana bange wekiti byanjawulo ng'omuzadde maama w'abaana ng'omuzadde maama akaseera kano gw'okayitamu bulungi kweli? Akaseera ndi kids ask you for that babuuza ku taata waabwe aliwo nera omwana amanya omwagala
omwana omuto ne waba wakanga oyina maid omwana owatunuulira nga bo n'omanya nti omwana ono omukozi ono si mulungi kyoba omuwala ono mulungi laavu gy'obalaba babeera nabo bonna omanya nti ewaka enkolagana nawe eryo bateriiwo so era omwana wabanga laavu ya daddi we agimisinga of course obanga omukwano weeguli era oba olaba omwana ng'akubuuza mami daddi oba kiki naye obanga love teriiwo between the dad and the kids awali lugendo nga maama okubawo ekiraka kati gwe maama gwe taata mu kaseera kano exactly like I'm sorry to ask you bintu nga bino we see the Sherry Gutwala of late ngali mu love y'amaanyi with a baby daddy n'abaana what happened kyatuukawo sagala nnyo ate bintu bibadde bitambula bulungi of late era ng'omukyala yenna toyina kujjayo buziina buli kaseera okuleka nti oluusi abantu ffe batulabanga enkoko enjeru ne oba okedde ku makya omusajja nakuba oluyina ofuluma ng'okaaba bajja balina sanze Sherry Matovu ng'akaaba yabadde azimbye toyinayo weekweka yes naye ng'ate buli muntu eyo abantu bano omuntu nakera ku makya obufumbo ne bugaana kati ngaffe n'ofunayo omuntu omulala ne bagaba oyo mwenzi naye ng'ate abantu bali bali abantu baabwe muzikava ate buli omu alina obulamu babalira mu kava buli muntu alina obulamu divorce wayagala obutwala nze wembanga njagala nze kuliira mataala mundeke kyenjagala sagala kunkukusa ne kyenjagala njagala manye nti I'm comfortable with this person muwuliramu emirembe era wemba siri ready ku datinga sijja ku datinga obuzibu bagamba nti bw'oba mu laavu sikweka amataala gaba mangi kubanga nange njagala amataala ng'omuntu gannyumira ng'olaba ngalabikiramu bubi nange munnange ekituufu era omuntu atayagala mataala akufuna nagamba naye bebi sagala kamera gye bali abasajja batayagala kamera n'omuntu sinzira omuntu gw'omwagala otya oba tolina kyokweka manye oli wange ndi wuwo sinayo ebintu ebimu abamu bagamba simanya it will end in tears simanya ate wendaga omusajja ate sijja funa balla bankwa nanze ndi very comfortable wensalawo nti I'm dating this person mba nsazeewo nga sikakiddwa lwaki abantu bagamba nti ebintu bigwera mu tears bagamba nakyo kijja kugwera mu tears nakyo kijja kugwera mu tears abeera balo kakati olaba abantu osobola babuuza n'obagamba basajja bameka benakabeera nabo nga era agenda tambulira ku tata w'abaana bange because the scandals zembaddemu leero weetuli webityo ngaera amaka amala gonna just lwakuba nti nze ng'omuntu simanyi bintu byakukuta sibimanyi ngenda okwekanganga nga amataala gandabye nga amataala gankutte dda kakati nze ng'omuntu bwentyo bwendi simanyi bintu byakukuta ate nga si mu relationship yokka mu buli kimu ng'omuntu banagamba simanyi omwana sente zikema kweka sente nze bwentyo bwemba n'abantu baba bamanyi kasita babeera nga bandi kumpi kyova olaba because we see Sherry the loving person oyina love enyingi like why scandals zibeerawo wakati wo n'omuntu oyo nemuddamu nemuvaawo bizibu ki mukwano simanyi lwaki fe abaagala ennyo batumenya nnyo emitima oba lwakuba twagala nnyo ne twemalamu anti abasajja muyina engombe egamba nti omukazi bwakwagala ennyo aba musiru nti webukera ku makya divorce nenkwagala nnyo ngenda kububira ngenda kuba nga mpulira sinaayo mulala gwe nina kuteekako obudde nina kuba ku ggwe wemba nje gwe mukwano gwange nze kati nkusiruwala nkusiruwala nenkwagala n'ebinnuma so kati ebintu ng'ebyo abasajja abamu bimamalako emirembe nagamba bannange oluusi gwe oba weetaagayo obuntu bweriye nkufuukidde ekizibu ate nange si mungikuba ate kati abasajja abamu tebabyagala baagala emirembe gyabwe yegendereko yekka mu bibyakola atya but it's okay naye nga fe abaagala ennyo bituluma love ekulumya nnyo kuba nga njagala nnyo mba njagala byenjagala babinjagale osuubira okwakufunayo omuntu akwagala nga gwe bw'oyagala ndabika mulina kati omulina webadde ezijaawo biri ebya uncle officially on camera mweta bambi twete ebyaddala sikwatagana nze uncle Tadias mweta sikwatagana wemba mu relationship mbeeramu eyo gye ntunuulira tokwataganira bintu bingi saagala omukwano gwange gusharinga wala tebijja kumala njagala muwa omukwano gwange akere ku makya yeekwase kirala that is me
wa moving on sisobola kukola buvuyo salawo olumu ne ngamba nti kati kino ate mala kulemerako nnyo simala gata nwana ne nwana paka ku kisembayo ne ngamba naye olaba waliyo kaseera yetugenda okufa buli muntu bamuziike bibye kakati let me find my way. Of late kulabye mbadde ndaba I follow you as my sister ndabye nga oli mu love ya wagulu oyina olulenzi olunyirira nkugambye naye bannange kiki kitegeeza Sherry Matovu okuba mu love ngeeyo nalabye omulenzi omutukubye nnyo ne batandika ki end in tears bannange bwe bibe ebyo twabimanyira ye ngombo y'abalemererwa okwagalwako abalemererwa nga byabalema kuba yabamanyi byebyo batambulirako ebyo bagezaako okwagalwa ne babamenya emitima naye kati ffe oba oli awo Mungu n'agamba munnange Sherry ono Sherry ono kamuwa omwana ono agenda afaafagane naye amwagala ebyaluli ebyenkya n'ebyajjo kati abantu beboogera simanya biki oba binaggwera mu maziga kasita nnaaba nga njagaddwako byempulira nti ndi comfortable kubanga mwagala mumanyize ebbanga ki nga mukwatagana nga mumanyiganye bantu bagamba nti wakamulaba naye engeri gy'omututimbatimba bwoti Sherry, oh my God. Ndoza tubadde ba mikwano. Saaka mulaba. Tubadde friends for a long time. Yeah. Anyinza okwo. Mukwano tegugudde bugwi. Mu abantu badde bagamba nti omulenzi nga amutusuddeko busuuzo. Tubadde ba mikwano for a long time. When omuntu bwatubula mukwano nagamba how to describe your guy sawa zino ng'omuntu nange divorce wajondo yagala banzibira omulenzi bayagala munnange tebabba kituufu naye abaana beetega nnyo bayinza okukisussaamuko bukale bwobwanga omwogerako oyinza omwogerako ki like side is he a loving man is he a caring man like mwogereko like eddakiika emu yokka bweti bannange ndoza kyenyinza okugamba ekikulu mu byonna amanyi bwe bakwata omuntu mu love ekyo no kirina ebintu bingi amanyi omukazi bwe bamukwata kati buli muntu ayagala okumanya bingi nnyo ebitambulira abasajja abali romantic in love bakimanyi amanyi bwe bakwata omukyala osinzira ku love gyobaddemu gyozoodamu wano kiri kitya I'm okay, I'm happy ebyaddala I'm happy nebaza Mukama Katonda era buli lunaku nkisabira abeeko level watuteeka like you guys abatulaba twali ku nnyonyi nga tukomawo Uganda ne Sherry Matovu ono nga tuva Dubai eyo enyonyi newafuna obuzibu mu bbanga omukyala bayafuna yalagenda yazaala n'azaalira ku nnyonyi kati ne bagamba tugenda kyuka tuddewa Dubai ku kisaawe ko Sherry teyeraliikirira nti oba naye tuzeeyo tukyawo tukoze tutya yaŋŋamba ekigambo kimu omulenzi wange nze mpulira nfa niŋŋamba bannange kati olwo mbuki munnange sinze banenze buli omu yamanyi buli muntu n'ebizibu by'abantu babeereyo simanyi alinga eyakalaba nze naakalaba anti omuntu andiyagambye nti olinga eyakalaba laaga kubanga sibirabangako byebakwagala katobirangako ndaba birala buli muntu alina enjagala eyiye mukwano Sherry yes buli muntu alina engeri gy'ayagalamu omuntu we kati nze byanjagala ebibye mbadde sinnabibbira abawalala toyina bw'otambudde wonna bwoti toyina walabye laavu eyo bannemba nnimbye ebyaddala do you feel you are loved of course esaawa zino owulira nga oli mu laavu yaddala bakwagadde I'm in love omuntu abeera mu laavu awulira atya tononooza ntalo zitakwatako kyekisooka tolingiriza tokyalakyala kubanga oba bize olwo fookasinze ku mwagalwawo oba bize kwegamba biba birala ate webijja nebikwatagana nga mwina mweyagala byebimu temukakana obudde buzibye nga temufunye na budde bugamba nti ki kati abantu babamanyi manange ze simanyi nakumanya alhamdulillah Sherry no bwoba mulavu notama
ate nyuma nnyo kubamba n'ekisa kingi nnyo mbangaba nnyo buli kimu kugamba abantu balina okunsemberera nnyo munsemberere nnyo wano we mulina okunsembererera naye ne devotion kubuulire omuntu wallahi ng'oyagaddwako era omusanga n'ogamba ne mama ng'onyirira luno omanya wali waali emabegaawo laavu enyiriza anti oba toli mulaavu okaddiwa kyekisooka kubuulireko lwaki ati sheri wa buli dakiika 2 nina okuwunya obulungi nina okwerawo buli kaseera nga ndi muto okitegedde kati odda buto maama nze anyumiza gwako bw'oba toli mulaavu okuba nga toli mulaavu kujja n'emize oba nefutwa oba toyagaliza buli kimu kikunyiza abeeyagala bakulumya olabanga abeekoza n'emukwano kisabire kikutuukeko naawe okiwulire olitubuulira nti ndaavu bweti bwewooma bambi ewooma jasitulako abantu abasinga bamenyebwa emitima noddamu n'okosebwa naffe tubiiseemu n'okosebwa paka temukoowa kugezaako Mungu yali basazeewo okuba ne kino saakisuubira nkirekera Mukama Katonda babeerayo nga basaba naye naffe tusaba naffe tuba tusaba tugamba Mukama bugamba Mukama ku luno nomukukwasiza gwamanyi oba gwamanyi akaseera kobadde n'omwami kiki ekikyuse mu bulamu obwo kyogamba nti nalwawo nadda bye nali njagala edda ndabye ddala ng'ali mu bbinzuulamu bye nali nayagala bye nali nalootangako ebimu sheri omutuufu gwe nali njagala gwali mu kuleeta era mulindirire mu maaso awo mugenda kulaba version ndala mpulira ng'ali mu kunzuula buli olukya anzuula y'akapya munnange si byangu abatokomosibwa omugambo n'obaddawa bagenda kukoowa kubanga nze ate tutandika butandisi firimu etandika butandisi gwebera n'obwongo bwo osirike ng'omukyala tonaakuwulira bigambo byonna ebikwogerwa ovulate ndi bize sinnabiwulira ne wenfunamuko kawaaza ate omwana aba alina byansomesa tulina kukola kino daddi alina byakusomesa tulina kukola kino ofunamuka extra time oba bize ate kino obadde okimanyi ate kino tuli bize ebyaddala. How busy are you at home? Namukasira ka bulijje saawa zibi. At home, I'm a mother. Nina abaana bange. Era abaana bange ba respectinga nnyo paka tunatuka ku level government kati. Ebisere ebisinga abakyala oluuso ina abaana bo. Obufuna omwami kiba kizibu okubondinga n'abaana. Abasamba kusanze naawe. Wange. Kale. Uncle kiri kitya with the kids. Ekyo tasala kifo singa mu mwana kubanga ekyo divorce tasala kufosinga mwana kwagala anko omwana yennyini ebintu byekola byokka omuntu aba mulungi ne wakanga mulungi ekintu kigatta kyokka ekisooka alina omutima omulungi ayagaliza anjagala n'ebyange byonna so ebyo wamuyimbira akayimba byonna twala tanziza ne mu studio nze okuyimba ko kyakuli nali nabyesonyiwa ebyo naye mpanjagala muyimbire yakake nga kake sikabawagizi nga just kake iye newe baka tekafulumye okamuteremu akawulire kake kati yanasalawo nanga baby tukate ayiga ne missing endongo endongo just for fun pose naye sibye ebyo nti mbibeerako nnyonyonyonyo ng'ekintu kyali okozeko ng'okinyumirwa beera onogo bankubeyeko bwe bityo naye nga si kyekindi ku mutwe. Tulina Sherry Matovu olunaku olwaleero. Sherry creams and mitego abantu babuulire essaawa zino okunyirira kuba kati zaddi ekintu kyonna kyalongoose bulongoose otiba butibiboti kugambi abeetaaga okunyiriranga gwe omukyala aga okunyiriranga gwe omukyala yeetaaga okulabika obulungi nga wolaba Sherry bwenfaanana ekisooka lyo osooka okusala ka weight mukwano gwange jangu osale omubiri don't eat sire tolya nnyo ku kisusa kale osobola okulya naye ng'omanyi nti bw'omala okulya okosaayo akantu we kati ak'enjawulo jangu ewange nkwekatami kati kakusale
amasava ago gonna omuntu omunene akaddiwa ekyo tukimanyi ffenneeza embuto ennene jangu tuziggyeko ng'omukazi ng'olina stretch marks oyo mugaba jangu tumuggyeko enkovukovu binnamakula biki jangu mbeere nga nkuza bujja onyirire olususu oleme kukula tulina ebintu ebyenjawulo nammwe abaami bansindika njake abaami nga wakusooka kusenda busenzi aba wani dakika 5 n'agwa wali talina lugendo bafeeze sina lugendo okolako naye nga bambi ebintu bingi nnyo bye tulina nga Sherry Creams and Mitego Herbal Products tulina bagira atya Sherry Creams and Mitego Herbal Products Mitego ate liva ya jajja wange kati Mitego ne Sherry Creams yes Mitego it's herbal and then Sherry Creams nenga tutambulira mbibala mu bizigo byaffe tukola mbibala bye tuvaamu ne tukuwa carrot avocado tukola facial tukola massage tulina ebintu bingi ate nga bingi ebikyajja maaso awo bingi tubaleetera ne baby bingi ne baby bingi handsome omuntu otya ye kati nyabo linnya kiri omuyita kati bannange erinnya basooke bandeke bankwate empola nanange abaana asima cupcake cappuccino abaana balina amannya gaalabo omuntu akwetaaze like kufuna products omuntu anetaaze okunyiriranga gwe omukyalo onanyirira baneeba mikwano omukyalo omulabo obwanyirira ono bamikwano tulina VIP treat gwe omugole ateekateeka emikolo ayagala ebyamangu ate ng'onyirira kabeera ka extra wali VIP yaffe era ogira mu nkola ya VIP nga wegiwulira so mukwano jangu mbe nga nkukolako tu deliveringa buli wamu osokusa ku Facebook page yange Sherry Matovu nenga okusinga nkosa nnyo WhatsApp message za social media sistera nnyo ziwabudde era ng'ennamba yange eri 0783030222 ndiddemu 0783030230 namba yange omanyi sinze nti nkoze ebizigo byo naye I have customers ndoza ovulate naleta najja ya kituufu munamukwano gwange ali Hong Kong eyo ebizigo nasemba bye watwala bino ebisembyeyo okay nangamba nze Sherry Matovu simuvaako banaye mbaagala nnyo abali mu Asia omukyala ali Hong Kong wetegedde atagala nnyo kwagala naye divorce munaye abakazi bampagidde ebyaddala ebyaddala singa sinze nze byenkoze byonna simaanyi gange wabula munjagadde nnyo era ne Dubai nabadde ngeze kutwala mali mpya already jeri nagenze nkwataganye ndi mukazi nno mukozi besides everything ndi mukazi muyiribi ntambula nabyo nze kennyini na traveling anga y'abantu boogera bo bawulire baagala naye olaba ensi zino eza Asian ezo Thailand ezo ensi zirimu ebintu ebirungi nga bw'okiwulira era very soon ngenda kuba ntambulamu ne baby wange ngenda ne baby wange kuleeta byakabi tuleeta bwe kyoba omanya tugenda tubyaleeta byakabi gwe kyoba omanya nti waliyo empiso waliyo empeke ennungi ezo glowing skin waliyo empiso ennungi ezinezo abantu okubano no glowing bulungi nobeera ng'olabika bulungi nnyo wena waliyo scrub omulungi of course tulinawo ko bye tulinawo right now in stock n'ebikendedde njagala kutambulamu so tulina scrub omulungi tulina soap omulungi tulina zi serums bingi nenga ebintu byaffe bya bibala byonna mukwano we deal in tetuli nnyo mu bya chemical biri simanya twala tugende tubyetabulira wano kukibala mukwano so osobola okunkubira ku namba y'essimu eyo oba nosanga Makindye opposite main gate barracks SJ complex second floor room A13 Makindye oba otusanze ndowooza ensonga muziwulidde bulungi omukyala gwayagala okunyirira ku kasikini awo awo waliwo abagamba nti njagala kweruka nkweka kala kano jangu twefeeko olaba tekyetaagisa kukwata bukwasi mu kizigo kwekuuta olina weewo ebintu ebyolina otambulirako olina okukolangayo ku zifesho olina okukolangayo ku sauna steam ebintu ng'ebyo n'okunywa amazzi kunywa nnyo amazzi n'okufuna akwagala kyekisinga mu byonna anti bw'ofuna akwagala osobola n'obutajja wange gula hips and bam kabina okafuna bufunye omwana omulenzi oyo asobola okukolamu omulimu ne bakulanga otiba butibi otiba butibi nkugambye ate zisenga wababuufu by the way abantu abakyala mwena tulina ebyomu kisenge ka water splash muleke okukalabula abaami bammwe n'okuutiriza mulwaza abaana b'abandi mujje mbaweka water splash tulina ka tight omuntu ng'ovudde mu peas
wetaaga ng'omukyala wena yonna otighteningewo kapuling oddemu v-wash steaming bingi nnyo kamuwoomya naye ndakuleeta obeeresenga wa celebrity track kuno ng'osomesa abantu sheri wendi oludde nawe tugenda kukola episodes nga za kusomesa abantu bambi mbasomesa ebintu bya laavu tebabitegeera nga wagudde ku muntu amanyi laavu anti kiri bwe kiti when the lover gets loved kyendimu kati lover gets loved kyekyo ebintu byatabuse dda kati wano mu ggwanga Uganda n'ebitundu ebiriranyeewo sharing nga tumaliriza obubaka bwoyinza okulekera Zadi njagala mujasi mukasingo short yawo wana ku lulenzi tumalirize tuve wano wakati bisigadde byekoze byokka naye nga bannange akimanyi mwagala nnyo nze si cheatinga wembanga nno omuntu gwe njagala beera kwoyo byange birala so mwagala nnyo musabe ekintu kimu nti aleke ebigambo by'abantu tulina bajja kwogera bingi tulina ebyaffe bye tulogoba nga ffe tulina dreams zaffe ze tulowoozaako so musaba afokasinge twekwase Mukama Katonda n'abawagizi bange mwena mbaagala nnyo oli wange ye waaki mubakuba wamma abanjagala ennyo nange mbaagala nnyo mwena buli agala Sherry Matovu mama Nanyunja senga w'ababuufu proud Mitego mukyala w'oli guy mbaagala nnyo tubadde ne Sherry Matovu olunaku olwaleero ngenda kuba nga muleeta mu episodes ez'enjawulo okusomesa abakyala naddala abantu ab'enjawulo mu nsonga z'omukwano bw'oba oliyo nga laavu togitegeera bulungi just mwekwateko omanye ebintu bigenda okutambula akanamba k'essimu akabawadde abagala ebizigo n'ensonga za Zadi azogeddeko ate mulina kyala kye mukibanja omwana ono bw'aba mulaavu tetaaga mubuuzabuuza bingi atayagala buuza bingi kimu ebiri Zadi kibiri mukono beera mulaavu naye nkutegeeza nti JICC bwokka bwolina okwesiga okutravolinga okugendako mu UAE n'okulambula muganda wange okulabika nti ogenda olaba byobulamuzi ebyenjawulo bintu byanga tulaba nga ngenze ne Sherry tulaba bintu ebyenjawulo ogendako ku Burj Khalifa kulambulako desert safari genda ku Abu Dhabi olabe ekibuga ekinyirira bwe kibeera olabe kumbiriza abakulembeze beeyo JICC abeboka JIC Services LLC mwali mu UAE DXB Dubai obanoonyeko namba z'essimu eziri wansi awo bakubireko tuwalinga ku mwezi okwokuna tule boat cruise mu Dubai awo mujje tugende tunyumirwe ebintu byenga bitambula bulungi ku kamera ntambudde ne Katende awo musajja oyo w'amaanyi nnyo mu bitundu bya wano Uganda East and Central Africa abakyala bonna abeddiza tetukyalina kitumugamba era ndowooza Katende tokyabanja nze mbatadde tukwatagane olundi oguddako mbeere bulungi mwerabu